kati bali kusanga batyanga toli wano Toli wano bali kusanga batyanga toli wano tugamba bannange mube kumpola bagamba bannaffe mube kumpola tugenda bannaffe ffe kulambula tugenda bannaffe ffe kulambula kale musituke temusumagira mufune kasenta katonotono mufune kasenta katonotono tugenda ne higher level okulambula tugenda ne higher level okulambula Kaseese bannaffe bali kubbali Kaseese bannaffe bali kubbali bitooke basimbye batulindayo bitooke basimbye batulindayo pologoma zeri zetusangayo pologoma zeri zetusangayo gonya n'empologoma biribiri tugenda kubiraba nga tunyumirwa tugenda kubiraba nga tunyumirwa nawa nabisubwa noba wekubye kale muzuku kenyabo temusumagira Sebo koze wano wamba. Bande mu lutalo lwa. Dawano. Eno nasika 0 na 0. Bande nga munyumye. Eno sikirabangako. Yeah. Yes, basebo ne banyabo. Tuze ne director high level tours and travel. Asoka ngero babulire nteekateeka zimidde. Tugenda kulambula kwengedde kati ebisigadde mmwe omanyi yaffe tumaze biteekateeka kawaka ak'okuteeka ku Director Penny ye good. buli kimu kiredde bagala kukola Director wa higher level Eno ngitanedde baby. Peno. Penny nga yalayisi ula Si yalayisi. Era nazira manyinja jigaga. ekonomi ogiraba otya Ekonomi eriwe muwogo mulya tukekkereza Muwogo nga bwe baatugamba. muwogo twamuvaako twatandika kekkereza. kubanga tewa bbeeyi okusinga Takyagulwako n'abamulima nabo Museveni bwe yagamba nti mumulye ne bagamba kale tubalinze. anti ekitugambisa nti oba omukulu yali alina omusiri gwe ng'agunoonyeza katale Akawogo luli baayiwanga muwogo n'abeerawo n'akola n'akalaala. Naye kati nze mpita leero waliwo kenawulidde bamuyiwa ku 11. Road display yakyuseemu yali give us our daily bread give us our daily cassava Wamaze musaala ya kitaffe ey'oluzungu mulimu to give us our daily bread. give us our daily muhogo bwe bitwe bijja tunatera okufuna kati ajja ng'agamba nze ndi investor wa muwogo naye ajja kujja ayinza okujja Nze nawulira abako akantu nga katamula ndowooza kagenda kukola KFC Kampala fried cassava. Ngati bw'okitandikira awo olwo kanagira mu kala yaki naye ani ali kati omuntu n'amala akwata omuntu n'amutwale wa President Museveni n'amugamba ono investor akola juice mu muwogo ayongerako omutindo andi ayagala tuli atali mwongereko mutindo ekikuta ayingiza abannayuganda okusiika ekikuta onootwalayo ayongerako omutindo nebbeeyi ejakola nagandi ekikuta kye kino bakiryanga ku risipusi onoyongerako omutindo bbeeyi ng'ekola ki kati ayagala tuli ono wa bulijjo katogo wa bibajjo musiike naye nga tatuleetera vidiyo tuyigiriza musalaasala nga ate ekyamanyi mubadde naye ebbanga lyonna ajjaddi ku lwa budget enkya state of the nation anti video shani agiteekayo tuyinza okwogera nkya nga yawedde enkya simusanvu state of the nation kubanga budget agenda kwogera ki anajjukiza supplementary ze bakola mu parliament anti ate kati ku luno bwajja agenda kunnyonnyola byonna bye tuyiseemu omwaka guno financial year ayinza n'okujja n'aleetawo lockdown kwa covid yewe wamanze nsaba tunnyonnyole ebbanja lye tusasula tulituuseewa lituli bubi nze mu Bizonto nga munnayuganda ekyo si kyekinnuma njagala kutegeera oluguudo lwe tusasulira tulusasulira paka ddi sente ezo nyingi olukwata n'ejjambu bannange osasula 5 ng'ogenda bandibadde bagonzaamu obula n'ogamba mbuze n'ovuga n'odda osasula bandibadde bagonzaamu ebintu bibiri
ng'enkumi etaano ez'emmotoka entono zigitwala zigiza nga bwe ziwera ssaawa 7 ogw'ekiro abasolooza nga bakola ki nga babivaako balekerawo paka enkeera naye munnange ne bw'oyitako ku 9 zekandabule obwo obuwala obutulamu obwo obuyumba bwabwe n'ebigayi ebituula omwo otuuka nekikwesinizako tetuli basanyufu okumva gw'oli munyiivu ekyo kyo mukimanyi oba onsimikirako nzigulira ngende bugenda buli siiti bwabwe bujjudde naye mbuuza aba naakozesa oluguudo olw'ebbanga eddene nemba ne buli siiti bwange nembukuuma nemutereka ate kyani akikuwa nedda munnanga ate nabo bayaaye awo kalisiiti bwoba obutereka njagala ogenda obukebereko kasanguka kasanguka dda tekuliiko kigambo naye ki tebakuuma bujulizi era ojja buleta babwegaane lumu bananyesanisa okubasanga benyabo ne basebo tugenda Kaseese njagala kutwala omukisa guno okusooka okubeebaza bino byalaali banaye si bya bizonto kino kyaddala abantu natuuka e Kaseese mu tawuni lwe nagenda okubukinga ebifo bye tugenda okulambula ne wawe tunaasula baganda bange ng'abantu babalina ku ssimu era ng'ogamba oleeta wano mumanyi tukubye ne tugivuunuka okitegedde ne tugidda gyekoma kati banyabo netulumba ensala endala olinayo weyita bamuyita liita yagambye yagenda okusuza kati gwe manager Bosco njagala nange manager omukazi walaba musajja ate omusajja omwagaza gwe tonafuna wefeeko nnyo atono ono yafuna banyabo ne basebo manager mugambi bwaba ulyanga kusuza asooka akubire maama amugambe eki amugambe onzikiriza nze bino nabitabula ng'owajjo teyasoose kuba asooka akyaleeka ng'owajjo teyasoose mukubira kulabidde wano nange banyabo anjagala yenna asooka akyaleeka bakuwase oyagala kuwasa naye omaze ebbanga mutongole omaze ebbanga kingankola ng'oli ku mudaala tonnatwali bamutwala ne bamuzza bamutwala n'abalemerera ne bamuzza tugenda kusimbula ennaku z'omwezi 5 banyabo ne basebo omwezi genda kubeera gwa 8 tugenda kuba tugenda mu Western Uganda bwe njogera Western Uganda tugenda kukwata mu bitundu by'e Kaseese eyo gye tugenda okugenda twamaze dde okubukinga wawe tunaasula tugenda kuba nga tusula mu bannaffe abamanyiddwa nga aba Lake Munyanyange Caves and Lodge kekana akakofiira kolaba kano kukakasa nti nabaddeyo nenkakasa mugenda kusula wa kusinza kumala gatwala abantu nga sikakasiza nti wano wasulawo omuntu sebo rooms zetugenda okusula mulimu amazzi agokya n'aganyogoga onyigawo oyagala kyensinga okwagala nti buli woogenda osooka nompa nange nenverifyinga kubanga gwentwalayo faani wange ekyo kikulu nnyo okimanyi lwaki bulijjo mbikusindikira nga njagala okakase nti abantu abo bentwala mbatwala ku lulwo kati nga mmwe nyina okusooka okubalaga nti mbatwala mu kifo we mutwala abantu bammwe baleme kuvayo nga bali disappointed ebyokulya tukola buffet kuvira ddala ku breakfast ogenda kuba weesenera ayagala kyayi omukalu kyayi amata kyayi okitegedde nga weesenera kyoyagala lunch ne supper kati tugenda kuba tutambula mu bifo bino wammanga tugenda genda mu Queen Elizabeth National Park eyo babalinze kati bwe tutuuka mu Queen Elizabeth National Park awo abadde ogambidde kiri kye naganye abadde bagala kusaba minisitule y'ebisolo batuweyo ku mpologoma nga abantu baziryenga nedda tetulya mpologoma ebisolo ebyo bitandise okukenderera ddala tulina bireka bule sibizaale so tubireke abantu musonyiwe ekyokulya ku mpologoma nkiganye nze ndaba envubu nnyingi zo batuwaake tewali kintu empologoma ntono naye envubu tebiriibwa envubu nnyingi oba embogo tetujja kubirya naye nja kusiima ofunayo akagabi wakiri oba akapisi nga kamu empisi njagala mpisi empisi tufubutukemu emisinde baŋŋamba nti edduka nnyo kati awo waliwo moments abantu ogamba empisi cockroach ate empisi ogamba empisi ostrich toleta luzungu empisi teriyo mu luzungu empisi tebanagifunira empisi teriyo mu luzungu okakasa n'abazungu bagiyita empisi kati awo waliwo ekintu kyemajagala omanye omuwagizi okyagenda okulaba tugenda kuba ne tuwa guide eri gwe bagenda okutuwa eri mu gundi mu national park yenna gwe tunasiima alina okutubuulira nti mukadde kano empologoma ziri wano omuntu kyasaba kye tunoonya kubanga tugenda kuba tukolayo kye bayita game drive omwo wennyini munda mulimu kye bayita kazinga chano abantu batera nnyo ogenda eyo ne batunula butunuzi bati ffe tugenda kubeera ku lyato erya uwa eddene bwe riti litwala abantu 30 n'olwekyo tugenda kutuula okwo mu kusooka abanaasooka basooke babatwale zoom
Neddala eryokubiri nayo litwale lino tugenda kuba twetololera ku boat cruise awo waliwo experience y'amaanyi balina yingini gye bakisika empologoma eziri eri ne zisembera amenvubu eziri mazzi ne zisembera n'ogiraba ng'eri awo n'ogigamba hello kati n'olwekyo tugenda kubeera awo tukole boat cruise ate oluvannyuma tujja kuba tugendako mu lake Katwa eyo ya munnyo ewali monsoon wind osooka olabe bwe basima omunnyo eriyo munnyo kisula waliwo abasimye okuyiga okuvuba ebyennyanja ku lake Edward awo nawo tugenda gendawoko tulabewo ekitambula kuvuba buli omu kyavuba kye tujja okwokya ku campfire ekyennyanja ekyokye awo kiri ku lake Edward tugenda kutuuka waawo waliwo ennyanja kyenakunyumiza ffe nga tukyali ku mwalo ekasenyi waliwo ko shaaka 2 ezajjaawo shaaka zibeera mu okyanga oyogera oyogedde bino bukyoyogera oyogedde muwakana kusinga ebiika ezaala katusooke numaliriza leke munyanyange kati leke munyanyange we wali ebinyonyi ebikuŋŋaanirawo nga biva mu nsi ez'enjawulo ate zirina amaloboozi agazivaamu nga bukya nga zanjawulo kati ate wetugenda okusula ojja kuba ku balkoni bwoti ng'olaba ennyanja munyanyange akawewo kakufuuwa kwegamba waliwo ennyanja munyanyange si etuuke Cameroon eleke munyanyange esingako nyange n'ebinyonyi ebyenjawulo eyo naye tugenda kugiraba bifo bingi nnyo waliwo zebayita hot springs abali e Kaseese ezifumba eggi ezo soko zireke zino bagamba zewennyikamu n'onaaba bazita heritage hot springs ziri Kaseese tugenda kuziraba ezo nazo tube nga tunyumirwa mountain rwenzori n'ebifo ebirala bingi wikirayimbu mountain rwenzori tulina we are not going to climb kubanga experience etwala 7 days okwambuka naye we are going to see activities ezibeerawo ne waliwo sino bw'otuuka eri ku mountain range oli waliwo olwotuuka nga oli omuzira nga gukugwako guti kati experience gye njagala era bwe baana babajja abasinga obungi oyitamu n'ekikabuuti n'ekikabuuti oba ne gloves nina akajaketi oyo kuba wali wannyogoka kagenda kunkolera tekalinawo kenakwaziseeko wampadde mu bulamu n'ababadde oshani yabaddewo nange nabaddewo kaliko ebyafaayo katwawudde kati wamawo akajaketi tubijja sawa yonna Bizonto tubijja lwakajaketi kati ekyokukola kiri bwe kiti twakuliriza abujaketi buleke wamanja nyinza n'okusiima gwe nekuwa kabuti kaliko abyafaayo kale wamma gwe nja kuwa nedda njagala kali wamma mugenda kuba ku 0706 oba 0788751514 zonna ziri ku WhatsApp omanye information eyenjawulo ekirala mu byensula twataddemu packages waliwo agamba nti nze bwe mba ntambuddeko eyo njagala tukampinge twataddewo package ya camping ng'omuntu ajja kuba ali mu kaweema kali kagenda kubeera mu mufaliso gwa 4 ku 6 tumwaliremu abeere mu weema ye abasirikale abali mu Queen Elizabeth National Park bagenda tukuuma ne mundu wali eri mu camping site Pelementi obakuwa empologoma yo nga yekkuuma. Kati tugenda camping nga muli. Empologoma yalabako omusajja akagalo mu katimba. Ng'akizanyisa. Nno mbadde njagala nakigezesaako. Ate zijja nnyo n'ekirala experience eriwo nti empologoma zino zisembera wali mataala wali waaka. Lwekyo security ejja kubaawo abanaagenda mu room nayo weeri nga gwogamba njagala kusula nze. Kubanga oyinza obeera n'omuntu wonga tanyumya kaakumpi. Ng'anyumya kaawala. Waliwo abagamba nti ffe tuli ba family room emu erimu ebitanda bingi. Ali ku kamera ajja kutulaga ku bitanda ebyo. Ebitanda ebyo binene biri 6x6. Binene. Musobola okujjanga family, musobola okujjanga ab'emikwano. Sino olwekyo gwe kuba ombuulire nti tulina nakyana kandi tulina gundi ffe tujja bayiiza packages zonna we. Mwina wakakebera ebitambo. Sikule tuleetera abantu kimutike ku mwenda. Bwe tuba tuyingira. Asere empologoma emulye. Bwe tuba osaagira gwe wali osaagira. Kati akasente ke tugenda okusasula bakulu kaliko byonna. Bwe njagala wesituze ojja otule we tunaatuula we pa bw'oba osobodde jangu yo n'akasenya n'eddagala ly'amannyo tawulo na biki byonna gyebiri gwe jangu nga bw'okulya breakfast lunch supper dinner byonna biryoku kati waliwo abantu kye batannamanya ku lw'omukaaga bwe tuba tukedde okuva mu tusimbula lwakutaano bwe tugenda ku lw'omukaaga tukera mu Queen Elizabeth saa 10 nga tumaze okulya breakfast yaffe tulyoke tugobe buli kisolo tumanye gye kiri kino batubuulire kino kimaze mu emyaka bwe gitibi kati ekiro ku lw'omukaaga awo we ebyokulya bigenda kukyukamu tujja kubaawo ne kye bayita babacu
Baba kichogere ngo tulidde kuba mwenge naye nga mwenge gw'abazungu wamma byakwokya gundi bitya nyonyola amma tugenda kubeerawo n'omucomo kyogere mu Luganda nti sala wano ng'etambula bweti kati omucomo yoyo sala wano ku campfire eyo sala wano neera waffe kubanga muperforminga ku campfire ekiro ku lw'omukaaga kati awe tugenda okufunira kye bayita performance ya Bizonto eyo gy'owulira gye bagamba nti performance ya Bizonto ku campfire olutagajjo nga wali omucomo bwe gukolaki bwe gwesooza wakaweetuwa buli lunaku mpandiikako layini 6 nga mwegendereza nnyo njagala abeere muyitirivu buli lunaku mpandiikako layini 6 nempwagala saagala kumenya mutwe guno oba mukubirako obwa minisita ani abugaba anti ate obwa minisita osooka kulwala DC naye ogenda kudda buli kiseera ojja n'otuwa update wawo otuuse kati update esoose yeyokuba nti nagenzeeyo nenkakasa nti era n'ebifo bye tugenda okusasula kulambulamu byonna biri booked newokusula wali booked nakakasiza buli kimu kiri okay ne buli kimu kiri fine kati ekisigadde kyakuwe kukwata kifo kyo bookinga si byakujja ku lasiti noka panange temundeka kituwa entegeke ennungi ne tumanya abantu baffe bye tugenda okutambuza twasembekogera ngamba olina abantu 5 kati baasi eyo ate eri wali tetwagala kutuula nga kanyigo tutuula bintu biri kati kuno omulanga kakugenda eri abantu abali ebweru muli eyo abantu bamwe mwabaleka eno musasulire mwannyoko gandawo muyiwemu akasente kasente katono kubanga twagambye singo osasula emitwalo gya 5 gyokka abantu abaliddabo ono aleeta 45 nono onaleeta 45 byonna nga biri okwo transport byonna musobola n'okujja no mu comment section ne mwefunira awaaba kati ate ekirala kye mutamanyi naye muba mukimanye nti mwefunidde awo muzze babiri era mujja kusula babiri kubanga peya mujje okitegedde sobola nobagamba kale nga bwe muzze ababiri mugenda kusula mweyo omwasule wali n'omulala sule wali ku kitanda kye muteeke mu bantu be mwaleka eno sente ayinza okuba nga yakuyambako mu basobola nnyo okugamba engeri gy'omusanyusaamu akali mukulu wa higher level tours and travel bafani ba Bizonto njagala obasiibule nomekola video mpanvu nnyo ate buli kiseera tugenda kuba tukomawo nga twogera ku bintu bye kyekyo banyabo ne basebo n'asanyuka nnyo nga mutukubiddeko n'asanyuka nnyo nga tutambudde nammwe n'asanyuka nnyo nga temusubiddwako performance ya Bizonto ku campfire nga tuli eyo ewatali Kampala tufulumeko tugendeko ebweru wa Kampala tunyumirwe buli kimu kiryokke sente zosasula ze ziriko buli kimu mujje twenjoyinge mubeere bulungi mweraba Higher level to one travel agency etutwala Kaseese osigala olinyumya Namboozi light manager lek Mnyenge Caves Lodge ntwala omugisa guno okukunga mwena abagenda okutambula ne ba Bizonto n'ennaku z'omwezi 5 ogw'omunaana nti lek Mnyenge Caves Lodge wawe bategekedde okusula tuli beetegefu nnyo n'essanyu eringi okubaaniriza okubasuuza n'okakasa nti buli omu agenda okulya bannange mwenna tubalinze n'essanyu eringi